ntya nnyo okugamba nti no poliisi ezzeeyodde ti abantu bange banawulira batanti nga bagenera nga Bukenya asitamye ati bamusibye emiguwa si miguwa bumbera ku poliisi oliga babakuba ekifaananyi bamusitamye muti wansi owagataliiko nvuvu n'atandika be bakutte ekiro kikeseza olunaku lwaleero ku ssaawa 8 owasanze munda wawaddewo abantu bangi era poliisi nebazinda mubakwatiddwa mubadde omukulu omutuuzi wa motoka ate nali omu batulaga ffenna wamu nali sirina kyendi. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange agerwanya gaba gaagala nnyini nyama abasiddi omusunsuzi lyerinnya Agaliwo YouTube channel agerwanya buuza ku balabi tugende mu maaso owadokedde kapiwa nakyo water buuza ku balawala gitwabivaako twabirekera abaana baddembe kalakana bano basendi bitwalekera wala buuza abantu bali metukyanyumya mwasuze mutya mwasibye mutya muli mutya abalabi ba Agaliwo YouTube channel Agaliwo TikTok Agaliwo Facebook abasiddi omusunsuzi erinnya era tolina byosunsula okusunsulako kubulamu waliwo otuuka n'okwata ebisubi nebikutuka nobikwata negamba twogere negamba twogere twazze kunyumya tunyumye ewa ebisubi ebikwata ebikutuka ate otiitira nze onyumira kimu ojjaga alubindi ziri wansi kati kyegenda kuggwa gasiri kanyanguye ensonga last time wanyumiza ku mboozi y'amanda bangi basigala tebamatidde kuba bangi abataategeera abali tebamumanyi nga nange mwe nali wadde ate nze bampisaamu eggaali nti nali sinnava mu kyalo naye byansi munnayo ate obawe mwasiima ozaalibwawo gye nzaalibwa oba gye nziikwa nze newantu wa mirundi ebiri ekigambo kyenkubuuza kyaluganda nze nzaalibwa namuŋŋondo kyaluganda kyenkubuuziza noba nga tomanya amanda anti omanye ennaku zino abantu olina emyaka emeka emyaka bwagiremerako nnyo naye nga kanjireke abantu bayombanya abantu bayombanya newagobeera otya tomanya amanda konzi bannaye lutalo oyo payoniya w'Ekimansulo mu Uganda. Amanda yali musajja mu bulumivu mukko nga mutonotono naye nga muwanvu naye nga wakuba eŋŋumbi tosigala waggulu naye nga ali mu kiti ky'abakazi nga yeeyisa kikazi entambula olususu ebizigo okwekolako ayambala bupatro obukoma muno eddoboozi n'akaviiri ng'amanyi n'okukasiba paafu ng'ekisambi kinyereketa era nga mwe ab'amaddu okirabyeko naye nga bakuba eŋŋuumi awo omanyira nti musajja oba bakugamba nti sasula n'oganda bw'omanyira nti naye nga yalimu olusiyazi olusiyazi lwalimu nange nze nyini yali anjagala naye nga nange nebuuza ku bubi bwange ate abeere mukazi wange ndoza abeere bba wange balabisa Bukenya akayoboka sibu nga kyagala kundya twali awo kubanga twali tukolera nga tewe wali akabala kaleta Ekimansu ngera jukira tubadde tubiwulira buwulizi awo ku Player Palace munda awo kati mbala yavaawo Player Palace n'ogendako munda ate nonyo n'obeera ku Player Palace oba olengerawo awo twakolera bwe twatoneranga emmotoka awo sibu nekifuluma nekineekonyako nali nyambala bino ebyemidaali mu bulago nekinkwatako nekigamba panna aleka tate nkulaga ate ogenda leka tunyumise pulogulaamu eveeyo bulungi enyumya naye nga tokwatako kyagala gamba nti nange ndi amanda nekikwata kanekeresi oita kanekera nekinekubyako akayiwe kati abaalaba ne baŋŋamba owedde ne bagamba Bukenya kuludde owedde bukyanga okola ki ofuza akayima kagamba bukyanga okola ki bukyanga ontalisa sinzenze kan'omulala wamuyita Dani bwanika waali akyali mukola naye tuli naye mu bizinesi akolawo Kagodo Motors munene muddugavu abamumanyi bamumanyi abaagala okukakasa abamumanyi mu mubuuzi kati Dani ye yamulemererako ddala
namulemera ko namugamba nkubira ku simu Dani namulimba ati sina simu toyina simu akakasa mujja kujja ewako ginone wanje ajimu Dani nagamba kale nja kujja nikitandika omukubira ng'essimu kuzaba jangu tuweze kunona simu yo jangu ekojino Dani neebuuza lwaki tagindeetera wano ng'ayagala ali kati Dani kyo kyali kisava ng'ayagala kigende ewaka kuluno owedde javaani tali nyanza omukapa eddali ye musavasava mukko Dani yagaana n'alemera ku Dani etamandayo omulimu gwe gwali gwa Kimansulo in fact ye pioneer w'ekintu ekyo bayakikopawa tutuyinza kumanya yatandika mwaka ngaki ndowooza 26 eyo nze okumutegeera omutegeera mu 26 mutegeera 27 nze okumulabako nti wuuyo naye nga kyali kyatandika nze bwe mulaba nti nno Ekimansulo wuuyo oyo w'Ekimansulo agenda kireeta na wano atambula mu mabaala n'asaba ng'okuyingira olusente mmeka ziba 200 yatambula mu mabaala n'asaba nti njagala ntegekere wano Ekimansulo biki nanyini ebbaala waba museegu nakkiriza yetegeera waba omuntu mulamu aba alina kigaana bugaanyi naye waba museegu nga teralaba abantu tebajja nnyo mu bbaala jjukira Ekimansulo kijja kuleeta abantu abavubuka ebule n'ebweya bajje beerabireko omanyi okwerabira ku bwereere okwerabira ku bwereere ekintu ekyo kiringa kyekimu n'ebyanjawulo okwerabira ku private parts for free tebanetegeeza okwerabira ku bwereere kati nga abavubuka bava ebule bodaboda ne zisimbawo wabweru ne bayingira nebazikola bino si byafango ni kujja kupakinga kuyingira teri muntu museegu nga wa bodaboda mu nsi muno ababodaboda abo bakola ekiro be bakasitoma b'abakazi abeetunda babavugira bwereere babalira ku bodaboda kwennyini kale ozaliddwa Kampala n'ebintu ebimu olinga omupya kitegeeza bali bakufuga nnyo oba si kyekyo nga wakula oli fala nali nfugwa nnyo nnyo oba si kyekyo nga wali fala asaali fala saati naye nali nfugwa nnyo nnyo kati Amanda bwati watambula mu mabaala ng'ajja kweyo ewaffe kati ng'ayina abaana ayina n'akola nga MC ye abeera kusolooza na ku mulyango bw'abayitamu olwedde abaatudde edda n'ajja ne ku mulyango buli ayingira ki ebyoku stage tebimukwatako ye ali takola ku stage ng'ayina MC we n'abawala be bajjeyo ekyenjojowa abajja wala abawala abataswala tebalina nsonyi ate anagamba nti banandaba batya nti omwana wa gundi teri amumanyi newaabwe teri TV etuukayo wadde rediyo bamanyi yagenda Kampala kukola kumba ali mu kweyambulira bantu si ba musentu tebaba ba musentu so yabeera wa abeera akuŋŋanya sente kati session ebeereeta session yakweyambula omwana ajja nga bambadde buno obulinga obufaanagana n'obuleega kakananga akaleega kasoose okuba bbali ogenda okulaba ate tebapapati naava najja ku stage ng'ali bwereere nabo bateekawo engeri y'okusikiriza ajja yambaddeko akasikati kakakomono munda mulimu akapale ajjako kimu kwegamba nga naffe abalabi tuli ku bunkeeke ajjako ddi ekyokubiri alinda kyokujjako akookusatu ogenda okulaba awenjuddeko side ogenda okulaba akajiddeko ddala bu kati wakajjirako ddala asigala n'azina amazina kati n'abuuza mu stage ani ayagala okuzina munaani ate ababodaboda ng'ayambadde n'ogujake owaboda gyayambadde n'ogujake elementi yeeri wano ne walagiwe elementi agireka mu katebe nakankuumirako akatebe n'omubuuza nti ogenda kukola kikanda ng'agenda mu maaso nebagakuba era nze okutandika okuwulira nti nno gwe watandise puroguramu eyo njagala goŋŋambye experiment kati njagala tubyogere nga webiri teekako disclaimer 18+ toddamu kunsiriwalirako twazze kukola birala
nungamba tunyimye sibi bagisi Ekimansulo bakisigalamu nnyo twagala tusiige ekifaananyi tusiigire omuntu ali eyo atakirabangako akitegedde atayagala nagendayo amanye biki ebibaayo nze okuwulira nti waliyo amazzi munsi nagamanyira ku bintu ebyo naye mu bwongo ngera tuwakananga tetubirabangako tuli bato tukyali bavubuka embula kalevu nga tuwakana sigeego ebyo birala obwo bukyafu kategedde akantu ako katolombise biseeko akategedde nga ku stage bibakola otiddemu nga kagenda kugenda mu maaso bibabeera wa bodaboda najja luusi ne beegadangira ku stage nti ani ayagala asobola nga basasula sente oba sijjukiramu oba kuliko okusasula sente bakunyumisa era tozawaawaayoko kati nze nyinza ogenda mu ebyo naawe zinanyumirwanga nga ndi mabega ye era nabirabamu emirundi egi saddamu biyingiramu olinga abalabi ba mupiira nga yegwa agamba asenoye nabirabako emirundi egi kati nze ntya nnyo okugamba nti no poliisi ezzeeyodde ti abantu bange banawulira bata nti obagenera nga Bukenya asitamye ati bamusibye emiguwa si miguwa bumbira ku poliisi waliga babakuba ekifaananyi bamusitamye omuti wansi owagataliiko nvuvu n'atandika bebakutte ekiro kikeseza olunaku olwaleero ku ssaawa 8 owasanze munda owaddewo abantu bangi era poliisi nebazinda mubakwatiddwa mumbadde omukulu omutunzi wa motoka ate nali omu batulaga ffenna wamu nali sirina kyendi nga bakibagamba mbu mwe bakwatiddwa nze njagala nnyo okusoma amawulire ne saagala nnyo kunsomako njagala nnyo nsoma amawulire nti nno babadde mu Ekimansulo ne babayoola ne nkitegeera nti babayodde katulaba nti wano waliwo kamera sinza kulekawo simu yange nti ngezese obula njagala nnyo mmanye nti essimu ya baasi yagirese wali ne bagitwala ye nga yeesiga kamera bagenda okudda ku kamera yagitutte nga tebamulabanga nako tebende ne batandikira muno kati nze sigezesa njagala nnyo amawulire ngasome ku balala si kunze naye ebintu ebyo olowooza bikyaliwo mu Uganda wali ebbala gye birimu eri awo busega mpulya sigendangayo naye mpulya nti gyebiri sente mmeka ojja kubuuza ku taata oba maama zegale sibimanya tonge omubuuza sente nyoko yafa zewawulirako sente zewawulira nekubulidde biri bye ninamanya kakati waliwo akabuuzi kejagala okubuulira kati Amanda atuuka okubanga tasasula bulungi bawala bano bakozesa nga bali mu ka complaint ako onnange biki byate sente biki jukira wa kibuli akuleeta nakuteka mu transport okukujja mu kyalo nakuliisa genda weeyambule genda oba bagulira mmere tabawaayo kalina munsawo ka upkeep kati MC neyekobaana n'abawala MC weyekobaana n'abawala n'atandika okukola mu mabaala ag'enjawulo ng'abatwala ate jjukira balina bwe baali basula MC n'akola ebivulu ebibye kati bukola ebivulu ebibye ate ne baba nga abajjeeyo beekwese bazze basula na wano kwene ebbala gye bakoleragako yaliko ne road ne bafuna mulumu yaabwe emuga mwe basulamu bonna babeera bwereere omwo beereere tebakyalina kyebati oba MC nga naye yabeeriira bamuyitanga bumalu kimala nalikuwa kakasadi benjogera kakati lumu nga Amanda ajja abanoonya amanya nti mwe bali omwo Amanda yajja obanga waliwo yamubiddeko nti lumu bweti ogenda okuwulira nga Amanda yakuba bukubi luggi nga bali bwere kati wa Amanda bwe yajja ffe twali tutegedde ebiriwo nti enkolagana ekola ki egenda ekendeera era naye ebbala nnyini nga ono MC yayogerezeganya ne nanyini bbala ngera yakitegeka nga takyalaba n'oli Amanda tebakyamulaba nga noona ekifo yabawa nti beebake anajuga ne seta abasalirako Amanda yajja kuolo teyajjira mu patra
wabula yambala buno bugoye bulinga obumasamasero abakazikazi obukuba muno nga bugazi nga n'omutwe gwo gujjamu waliwo bwe yajjiramu najja ne tumanya nti luno lutalo amandazi misana tuku yajja misana sawa nga 5 kati ababuloka ffenna ne tumanya nti amandazi wate kukubanga ogenda okubayo lutalo twagala nnyo okumanya ffenna ne twesoga ebbaala tugenze mu loogi enduulu yali mu loogi abawala baalinga 8 n'omusajja omu bonna yabakuba enduulu miranga nga giri muli kati weyamala okuyingira akasenge naggalawo kati ffe nga tuli ku mulyango n'abasibiramu ng'abali mwogu emiranga egyali muli twakuba oluggi nga tugamba nanga agenda kuttiramu n'abantu nga teri agamba munoba amuddize miranga eddoboozi ly'omusajja obulira eri abakazi ag'abakazi mangi ngeri omusajja liri mulimu bonna bakaaba ng'akuba bali omuntu ago awo goyinza tugereza tukuba oluggi netumukako okuggulawo amanda naggulawo ababuloka bonna nga bakoze bati nga be bonna abasanyiza ate nga jjukira ababuloka baagala nnyo abawala bali babeerewo okategedde babasanyusa we baagalira we bakola ki nga tokimazeeyo amanda agenda okulaba nga force eri nnyo ku luggi wabweru amala ggulawo si ffe twataasa abavubuka otwabola okugulawo ati oli omuvubuka kati umalo nalaba nga baguddewo naye nakangeza eddoboozi kati nze ndiwo nze nkola osasulanga sente nagamba umalo nja kufuna nga si wano sibu amanda n'amaliriza nga tumubasuuzizza natambula n'agenda n'alinnya bodayabalekera bisago gumanye emiranga egyali muli naye nga twagenda okuggulawo nga bonna bali bwereere ate abali obwereere tewali agamba nti oba kayesuulireko akantu abantu bazze bonna basigala nga omulimu guli omanye okugamba bono bakati abantu bazze katwesuulireko ebisikaati nga teri yafaayo anti kya bulijjo era mmwe be babeera mu wenzi nampi anti gamba era ndoza bagamba batutaasizza lwakulaba bwereere ate bazze ate twebike ate beeri osoka balabeko jalibu nawulidde muzimu comments nalabye mbu gayo yalabika ali eyo ku bizinga yakola kasaaluuni ate obanti nakigamba ekyo butyaba oyima ng'ogenda paka wanseko road oyima n'otuuka ebbiiso olugatomanyiyo otuuka ebbiiso n'otuuka ebutyaba era nalabye bangi boogera butyaba ku Lake Albert kati ewaliyo omwalo nga wabeerayo abantu bangi tumenye emyalo wabeerayo ebisanyuka bingi ng'alinayo kasaaluuni kati emisambwa ne ginyiiga oba katonda yanyiiga oba misambwa ennyanja eyo yali eva ku kkubo kati ne wakala abantu ne batandika ozimbawo ennyanja yaddamu n'esika kilometers eziwera 10 abantu we baali badda bona we baali basenga yajja erya kati teyasika 10 zonna yasikako ekitundu nga kilometers nga 6 kati n'aka kaziga mwe kagendera ennyanja neekomawo akaziga konna kaali si kazinga omwalo gwaliko abantu bonna we basinzira bagende bavube wonna n'ennyanja neddawo kati amanda we yagendera era wenjogerera takyaliyo kati tumanyi wagyali naye ng'Ekimansulo yali yakivaamu dda nga teyakifunamu baamugobaganya nnyo yalinamuko ku bakulukulu be yakubiranga busimundoza nabone bubanga tebikyakola kwe kuva mu Kampala n'agenda kati ate abalala ne batandika okukikolanga abalala ne batandika okukikolanga era kati weekiri mulimu ebitundu nga mwebire ebimansulo bikyagenda mu maaso bamansula nolabirako ku bwereere nolaba obwereere ku bwereere private parts for free Luganda nagambe tukozese Oluganda banzo butakitegeera bulungi kyate kijjayo malungi makulu kati oyagala kiveeyo era kivuddeyo epugulamu y'ebisiyaga yegundi ewedde y'Ekimansulo mubeere bulungi kyombuuza ku b'Ekimansulo siina kyengenda oba nkulage engeri gye baazinangamu
kubanga era kuva bulungi era nyina okweyambula mukko aye tuzinaaba kati gwe ngeri gy'ofaananamu ababoodabooda kati nze mba mukazi nga gwe musajja ompe ekijaketi olinamu ekijaketi mu motoka pulogulaamu ekomye wano mubeere bulungi